tubadde. Omulabi wa BBS Terefayina tuli wano ku kisaawe kya Old Kampala era nga njagala okutegeezako nti olunaku olwaleero abakkiriza mu Kristo bonna bakedde kutambuza kkubo lya musaalaba era nga njagala okutegeezako nti abavudde ebibaga bakulembeddwa mu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere ne batambula okuyita mu lusenyi okutuuka wano ku kisaawe kya Old Kampala ate nga n'abavudde Namirembe bakulembeddwa mu mulabizi w'e Namirembe Kitoluwalira waliwo abavudde ku All Saints Nakasero abakulembeddwa mu Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu saako Jeronimus Muzeeyi akulembedde bannaffe bali aba Orthodox okuva e Namuŋŋoona mukadde kano bonna bamaze okuba nga ate batuuka ku kisaawe kino ekya Old Kampala okubeera nga nate beetaba mu kusaba okwawamu naye nga okusaba kuno kukulembeddwamu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere era nga njagala okutegeezako nti ne ssentebe w'olukiiko olutaba enzikiriza ez'abakkiriza mu Kristo Bishop Anthony Ziwa waali nnyo era nga kukubuulira okubaddewo okukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu wabula nga okubuulirira kwe akwetoolooleza ku kiryanguzi ekifumbekedde mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo n'asaba baminisita abantu ab'enjawulo bonna abenyigira mu kibba mabaati gye buvuddeko agali agabawejjere ekalamojja okubeera ndi ate bagakomyawo era baba bagakomyawo bakubisemu emirundi ebiri kwago ge batwala obubaka obwo bubadde busava nnyo eri abantu abakuŋŋaanidde mu kifo kino era bwayogedde ku kibba mabaati ekiri mu ggwanga n'okuba nti ate abagabba bagakomyawo enduulu evuze okuva mu bantu ab'enjawulo obaolyawo nga nabo bawagira ebigambo ebyo byayogedde Ssaabalabirizi era yeekokkodde abantu abasaddaako ennyo abaana ne babeera nti oli bw'aba agenda okuzimba ekizimbe wansi musingi ateekayo asaddaakirayo omutwe gw'omuntu n'ekisaddaaka abaana ekifuuse baana baliwo mu ggwanga agamba nti kyetaagisa kubanga Yesu Kristo okufa ku musaalaba yagezaako okufiirira bantu bonna kale ng'omuntu okusaddaaka tekyetaagisa obubaka bungi nnyo Bishop Anthony Ziwa ku lw'olukiiko olutaba enzikiriza z'abakkiriza mu Kristo ategeezezza nti ekiryanguzi kisusse nnyo kisaana okuba nti ate ekikomwako naddala mu bitongole bya gavumenti saako okusaba gavumenti efeeyo nnyo ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga oguddiridde ennyo n'obubaka obulala bungi bwe tuyinza okuba nti ate tukutuusaako mawulire gaffe aga Gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'amawulire Ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro byonna ebibadde mu kutambula kuno okutambuza ekkubo ly'omusaalaba okuva e Rubaga ebaddewo okuva e Namirembe ebaddewo okuva ku All Saints Nakasero saako n'abavudde Namuŋŋoona ne bakuŋŋaanira wano tugenda kuba nga tujja nabyo mawulire gaffe ago kale gwe omulabi wa BBS Terefayina ky'oba okola kwekumira ku BBS eyaffe yokka wojja okusobola okufunira byonna ebibaddewo okwetoloola eggwanga Farida njagala okukomawo gy'oli ffe katusigale nga tugoberera enteekateeka zonna ezitambula wano naye nga njagala okutegeezako nti tolina kyogenda kusubwa katusigale wano nze sinzidde wano ku kisaawe kya Old Kampala weewaawe bale nnyo nnyini ddala munnaffe Ronald Kitanda akedde okutambula n'ab'enzikiriza ez'enjawulo ate n'obubaka bw'otutusizza